kale atawo nga tuvuddewo era nga tukyali mu kalulu oluvannyuma lw'okumaliriza okulonda omukulembeze w'eggwanga era katulindira bulindizi kulayira gavumenti eya NRM ekyali mu buyinza oyinza okugamba nti yo etandise okuba nga ate ekwata ku bisuubizo byayo bye yasuubiza bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusobola okulaba nga ebituukiriza kakati mu bitundu bya Teso sub-region, Lango sub-region ne Acholi sub-region batawanyiziddwa nnyo ebyeya by'ebizibu ebyenjawulo. Onajjukira nti nno olutalo lwa Alice Lakwena lwali mu bitundu ebya sayidi eyo. Onajjukira nti nno ekibbante eky'Abakalamoja nga bagenda mu maaso kubeera nga basalako ebitundu ebyenjawulo abantu beeyo era bakosebwa nnyo ente zaabwe ne zibbibwa. N'olutalo lwa Lord Resistance Army olwa Koni Joseph Kony nalwo ebitundu ebyo bisatu byalukosa nnyo. Kakati abantu beeyo abaali abalunzi era nga bayina ente zaabwe ebintu ebyo byonna byamala okubayitamu byabalekattayo nga tebakyalina nte zibalunda era ekintu ekiviiriddeko ddala obwavu obungi ennyo mu bitundu byabwe. Kakati omukulembeze w'eggwanga abadde asuubiza okubeera nga abakompaseetinga ente zaabwe basobole okubeera nga ate bejja mu bwavu nga bakozesa ente zino ze bakozesanga edda nga tebannafuna bizibu biri byenkutegeezezzaako. Wabula ekisuubizo ekyo kibadde kyagenda mu maaso okubeera nga kisuubizibwa naye nga tekituukira. Kati mu kalulu kano ke twakavaamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakomyawo ekisuubizo ekyo kye kimu n'abategeeza nga bwe yali agenda okubeera nga ate abaddiza ente zaabwe. Abali ku ludda oluvugira gavumenti naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali eyo mu Teso sub-region yatandikawo eŋŋombo eya no cow no vote ng'abategeeza nti nno bino gavumenti bye yali ebasuubizza okumala ebbanga ddene naye nga yali tejja bituukiriza. Kakati olunaku olw'eggulo Minisita Chris Baryomunsi bwe yadde ayogerako ne bannamawulire yategeezezza nti ku lunaku lwa Mande kabineti bwe yali etudde ate batuuse ku nzikiriziganya nti nno mbagirawo bagenda kutandika okubeera nga ate bakompasetinga households oba amaka ne miliyoni 5 zente 5 okusobola okubeera nga ate babaddizaawo okusobola okuba nga bazzaawo ente zaabwe. Okusinziira ku Dr. Chris Baryomunsi yategeezezza ti gavumenti egenda kuba nga ate eyita mu parish development committees ez'ebyalo so si balooya oba babbulooka era netegeeza nti parish development committees ezo zigenda kubayamba ku identifying abantu batuufu abalimenti okufuna ssente ezo. Kakati then gavumenti ekwate ssente eziwa omuntu yennyini si bya bulooka kukwata majja miliyoni 5 ate ne bakuwa 2.5. Bagaya parish development committees zigenda oku identifying community households ezafiirwa ente zaazo ate then gavumenti yekwatire ssente bukolokolo ezibawe. Okategedde akantu ako. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo abakulembeze okuva mu bitundu ebyeyo bavuddeyo okwongera ku nsonga ezo. Kakati Ogenga Latigo yaliko leader of opposition ye yatabuddwa agamba nti nno omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo emabega yavaayo n'ategeeza eggwanga gavumenti yali emaze okuteeka biliyoni ezisoba mu 8 ku ludda era nga ssente ezo zaali ziteereddwa kusasulwa nte. Waliwo okusinziira ku bigambo bya Chris Baryomunsi bye badde ayogera ate yatutegeezezza nti gavumenti egenda kubanga etandikawo ne feezi esooka kubanga tukyatumaliza financial year 2025-2026 kati ssente ezo neeziddako zinafulumira mu financial year 2026-2027. Kati ng'Ogenga Latigo abuuza ate ziri Vice President Alupo ze yatugamba ezaafuluma ate zo zaalagawa mwazizzaayo buzza mwali mu byabufuzi nga mutudyekadyeka oba naye nategeeza nti ebyobufuzi biwedde ffe tubatunuulidde twagala kulaba nga abantu beera nga abantu bakyoli n'abantu ba Teso baganyulwa n'okufuna ne bafuna mu ebyo bye bategeezezza. Kaakati ye akena maathi gwakyagenda mu maaso okubeera nga akuba ayagala kulamanya ngeri gye kiggwamu okusinziira mu kubala kw'abantu n'ebisolo n'amayumba okwaliwo omulundi mu mwaka guli census ya 2024 kyategeezebwa nti no sub-regions ezo zaalina ente miliyoni 14 n'obutundutundu obwali bugwamu era nga kitegeeza nti nga households ziri miliyoni 8 n'obutundutundu obugwamu nga kitegeeza nti no okusobola okusatisfyinga abantu mu regions ezo
weetaaga trillions ezisoba mu 8 kakati ng'agamba nti bw'okompeyalinga ssente ezo n'ozikompeyalinga n'ebyobulamu n'ebyenjigiriza ebigenda mu maaso mu ggwanga buno kiyinza okuba ekyobulimba ekiyinza okulwawo okutuukiriza naye n'agamba nti ntunudde ndabe biyinza kubanga biggwa bitya n'abalala bangi nnyo abaavuddeyo. Amuriat yagamba nti nno kuba Amuriat yava mu Teso Sub-region ogenga ndoza wa Acholi then ono akena wa Alango kakati Amuriat ekimutawanya kiri kimu agamba nti gavumenti yani yagigamba nti nno mu regions zaabwe bafiirwa ente 5 agamba nti bafiirwa ente ezisukka mu ezo kubanga basangibwa bakola ki balunzi era nga balina ebisolo byabwe naye kale for now kitulina okubanga tutunuulira kwe kulaba the implementation process egenda okubeerawo okumakinga sure nti abantu bano baweebwa millions ezo 5 maybe n'omulala yandyebuuzizzaako nti omuntu oli bwakwata million 5 n'azimuwa abaamuyambye oba gavumenti yandibadde procuringa n'efuna ente omuntu n'emukwasa nte naye olina kugamba nti tunadda mu byokugula ente ate awo nawe wagenda kubawo ssente ezibula omuntu kaweebwa million 5 yasalawo kikyagenda ozikozesa. Ekyokubiri mu Uganda eno gye tulimu singa gavumenti tugambe ekwata obukadde nga 15 n'ebugabira amayumba agaddiriŋŋanye n'etambula n'egenda abakyala kimpadde ab'e Kampala n'abayiya tetuyinza kulaba bubbi buyinza kugwa ku kyalo ababbi ne basalako ekyalo nga babba nnyumba ku nnyumba bagamba mutuwa obukadde obutaano gavumenti bwe yabawadde kyandibadde kikolebwa mu nkola ki naddala okusobola okuganyula munnansi oyo gavumenti gwegenderera okulaba nga aganyulwamu naddala nga yafiirwa ne ssente ze ne zimuvaako. Amawulire nkyayina mangi e Masaka eyo abafiiriddwa Major General Sande ngenda kukomawo batunyumyemuko kyazze kitya n'embeera nga bwegenda mu maaso kyekigudde mu magye gaffe bannange munnamagye owookubiri mu bbanga eritanaweza na wiiki namba nga n'olina okuziikibwa tannaziikibwa ate n'omulala yafudde n'ebirala bingi nnyo byabaddewo olunaku olw'eggulo bye tugenda okuba nga tutunulamu program bakyagiyita sumulula eyakatwegattako ku telefayina ngenda kwetoolamu katono nnyo bwe nkomawo ebirala bingi nnyo bye nnina bye tugenda okuba nga twogerako. Good morning.